Muganda wange agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera nsaidi zeena ate yo biwoobe maziga n'akwazirana. Omukungu wa gavumenti wuuno agenze maaso n'okubeera ng'afiira mu kabenje eky'olunaku olwaleero. Nzikiriza ngende maaso n'okubeera nga nkutegeeza nti omwami abadde amanyikiddwa nga Tibihika yaliko town clerk w'ekibuga kya Mbarara agenze maaso n'okubeera nga afa eky'olunaku olwaleero wali eri ku luguudo oluva erira okudda Park mu district emanyikiddwa nga Yakole. Bw'ati agenze maaso n'okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo nnyini ddala. Omusajja agenda maaso n'okubeera nga aweereza eggwanga lye ate era tusaasira nnyo abafamire eyo okugenda maaso n'okubeera nga baviibwako munywanyi waabwe. So olunaku olwaleero tutandise bwe tutyo n'amawulire nga gannaku nnyo nnyini ddala, wabula njagala onzikirize ngende maaso n'okubeera nga ate nnyanjula butereevu amawulire gaffe nga bwe gagenda maaso n'okubeera nga gatambula. Kakati nno waliwo olutalo olugudde ku social media wakati wa Kabaata ne Shalom. Bino nno bikutte wansi ne waggulu poliisi ebiyingiddemu, era we twogerera kakati Shalom luzira egenda maaso n'okubeera nga emukonkona. Nzikiriza nkweka vidiyo kano, wabula sagala kutaataganya ng'ogenda maaso n'okubeera ng'olaba ensonga nga bwe ziri, wabula njagala genda maaso n'okubeera nga nkutegeeza nti Sheikh Ashraf Demo omusomi w'eddwa yagenda maaso n'okubeera nga akusobola okuyamba ebizibu ebikuli ebukiika ng'omwana aloganyira. Mukubireko okusimu esembe okubinemu ku screen ajja genda maaso n'okubeera nga akukolako bulungi nnyo nnyini ddala. Mu ngeri y'emu ne bwombeefu bw'ekika ekya waggulu nkusaba vidiyo eno esooka ogimpereka like etambulire ddala etuuke ku oyo gwandyagadde ogenda maaso n'okubeera ng'agifuna ensonga nnyingi ze nkuleetedde, wabula olunaku olwaleero katutandikire wano ku luno olutalo lwa Kabaata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Shalom. Ntunda akabokisi nkujjako, ntunda akabokisi. Genda otunda amaalo ga nnyoko. Hatunda amaalo ga nnyina. Kabaata ngamba nsanga agakuswa. Gwavuga alufadi UAV. Abantu bavuga emmotoka ezo ezina ebisaawe ebyeru. Ntunda akabokisi nkujjako, ntunda akabokisi. Genda otunda amaalo ga nnyoko. Hatunda amaalo ga nnyina. Kabaata ngamba nsanga agakuswa. Gwavuga alufadi UAV. Abantu bavuga emmotoka ezo ezina ebisaawe ebyeru. Ogenda kunnyambako ofuna abaguzi abagenda okugula ebijja bya maama wange. Bampereza ka video kano okuva erudda lw'abazadde bange ng'omukulu ono mwami bamuyita Shalom, leero lwensoose okwogera erinnya lye. Naakamulaba kati mirundi ng'ena ng'avuma abantu nga nange nvuma. Simumanyi nnyo, siri mukwano gwe, naye alabika kati asusizza waakoma. Ndowooza anfudde waakumanyiira buli ssaawa waakuvuma kufunira ku nze kontenti naye bagamba ekimala kati so mugenda kunnyambako bakwano nfune kuba naagula ebijja bya maama wange wekiba nga kontenti wano wabatuusizza okubuukira abatabamanyi abatabaliiko byonna ebinaddira bane mu nsonyiwe byonna ebinaddira. Omukulu ono w'amaanyi mangi nnyo okusinziira ku vidiyo ze bampeerezza, tasobola kusibwa, amaanyi ayina. Bye baleeta gavumenti eno mu buyinza toyanze tunasisinkana ku kiddako kyonna maaso ku lutimbe. Wabula nga sinagenda maaso nakubeera nga nkuwawa olutalo luno we lwatandikira. Kakati nno ne Namukasa waneeno walogeteddemu n'agamba nti Kabaata tugenda tutiisatiisa nakusiba bantu kubanga naawe siggwe akyasoose ogenda maaso n'okubeera ng'ovumibwa ate ekyenjawulo nti naawe oli omu ku abo abakyasinze okuvuma abantu n'obba weebuula. Gundi n'agenda kusiba abantu. Kabaata yankubi. Kabaata yasabire muli teri gwagenda kusibanga naye avuma banne. Kabaata namuwulidde olabayo luno olutalo lwa social media. Oli wakuleetera nawe muleetere kuba siba ndaba wano betwala ne Junior. Namulaba nga avuma gundi omukugu navu muzeita amali mirundi. Mbu avuma Junior naye ayingiza muzeita amali mirundi. Kati gwogenda sibani. Muvume naawe. Nze nange ndowooza entalo za social media zeetaaga kwewabwewa. Ekanawe wano mu Uganda okukwata mpozi ng'ovumbi muntu munene ekyakwasa pressure kwerijja yali kubiwa watiro bya nnyonyi omuyimbi nkuvume mbonumbe kabanange olaba kuba omukulembeze w'eggwanga katuni n'atafaayo n'akkakkana munnange yavuddeyo nti agenda siba Shadia wa Kyagulanyi
ne Shaloni. Atali gwagenda kusiba. Shaloni wange. Teri gwagenda. Na yenza I stand with Shaloni. Yes, lwachi. Nedda zinentalo za social media. Mwetwalire kuli mawulire. Ate gundi oyo gundi teyaliko munna mawulire. Yali akola ku gundi ng'akola bino akola ng'akabaata ali ku topu agira bwa ng'ayambala nga ddiikuula. Naye kaakati wano omuntu n'akoogerako akantu akotonaako. Namudla atwaza abazadde batamale. Omanyiza Sambala. Nze kaso yingira mu Junior n'ayingira abazadde n'engamba zinentalo za social media twevume nvuma nkuvume toyingizaamu muzadde toyingizaamu baana. Kati kabaata ki ekimutwaza bali? Mbo bamumanyidde bamuyingidde ennyo ne nga naye kaakati okuyiga munnamawulire munnaffe kabaata ekyo nedda. Olw'ekabaata ne bano simanyiwo we lugenda genda maaso nakubeera nga luggwera wabula n'abalwegasseeko buli abalwegattako buli ntakera beeyongera bweyongezi kubeera nga bawera muwendo. Uganda wamma gwe ayagala olanga naffe essimu yaffe weri awo esembi 57 ku screen video gimpere like etambulire eddala munywanyi. Omuntu anya transcript ajja kummanyira naye sene mbaata ena comment ya Luganda ambanyira omuntu ana report card nga ne comment zalinga mu Luganda ze yalina naye averi tajja bojja sema nyengenene nkyagala somesa kabaata ono zekajja kuluma kasolo lekansomesa kabaata ategeere abantu bagenda tusiba nesiga kusibwa muntu ana report card nga ne comment ziri mu Luganda ngebe yasinga ngokola kwa kachu activities kabaata ana report card nina yagala siba muntu ngane comment banzi kanga mu Luganda afuba agezaako ayongeremu amaanyi okubala kumusumbuwa oluzungu lukyamuzannya kanya averi mbo yagala siba muntu nge wandanya musingo vuma abantu seno oboli awo kyokola munno teyagala bakikole neisha Rome ne kabaate byabwe bwe bityo bibiri kakati no full figure agenzi mass n'okwera nga atawukira police kwoteeka nno ne government ngegamba bange lwaki abasirikale bo temubongeza ku nsimbi kubanga bandi banga be bagenda maaso oba oli awo okwenyigira mu menyu w'amateeka nti akasente baba wakatini naye nakanga obifulu figure. okwogerako kiri kintu kimu ti waliwo abantu abali mu poliisi mwennyini abafuukidde bana Uganda ekizibu abalaba poliisi naye nga kati bavuga boda olw'omusaala omutono beewaŋŋangula ng'ate bakyali ba poliisi nze nalinnya boda omusajja nanvuga nangamba wa poliisi nadde nzibuka nga aja neetaaga nenteeka wala emmotoka neninya boda olwagituddeku ng'aje nifanze nkumanyiza ndi wa poliisi naye kati ondaba nze neviirayo nenvuga boda yange awo tomwesiga nnyo nti lyeviirayo bweviiza oluusi mwemu batumayo kati batuyise tugende namugongo naye osiiba namugongo enjala neekuluma olunaku olona nga nakawunga tokalabeeko kyokka nga babasasudde okuteekayo security n'olwekyo omusaala gwe tufuna n'olwekyo nze njagala musooke mutendeeza omusaala gw'abapoliisi nga bwe muyimbirira omusaala gw'abadoctors simanyi ne baani n'abapoliisi bascientist mufe ku bapoliisi kuba security esookerwako tejja kuma balooya bayinginieri kuma abadokita kuma abakiŋaayo nnaku musajja amala ebbanga mu poliisi alina akayinja ate naye alina omwana Jennifer naye alina omwana eyayise P7 naye bamuyise ebuddo ekireese obuzibu bwonna be basajja bemuwa transfer najja ku poliisi ntaze nateete najja ne family mu input obwo bwe batuuka omuntu alekala mujjo abaana tebagenda bo baba bamaze okulaba ekibuga abaana bakwidde kawempe mu barracks ku poliisi awo be babali mu kubba abantu kubanga kimanya ngamba talina bazadde yakulira ku poliisi kawempe kwe kumuwa n'edduuka era nze nabula nawe mulo eyo tooko nnungi nnyo pulezidenti ne kabineti yo mwesibye nnyo ku bascientist naye bano abasajja abapoliisi okutunda bakusumbwa batono nnyo balina abaana naye njagala okwogerako kiri kintu kimu ti waliwo abantu abali mu poliisi mwennyini abafuukidde bana Uganda ekizibu abalaba poliisi naye nga kati bavuga boda olw'omusaala omutono oba oli awo twandigamba nti full figure ayogera nnyo naye ate ku luno mwana tukyayogedde kirimuko egumba kale ate navudde awo n'akwata ne bafu soja abagenda maaso n'okubeera nga bamulebula n'agamba mmwe bwana mmwe nja kufa nammwe full figure olunaku olwaleero yeekaaye nkuleetera nno pastor Bujengo nkugambye naye olunaku olwaleero biralamuko Kyagulanyi gw'onvumira nze ebbanga linamale wakyagwa nekinateeke wakyagwa temulikiteekawo temulikiteeka muwaana buli muntu ebe nagamba Bobi Yanga
kati bamukute tebalina awozako Bobi Wine kubanga mnamabega kawo Bobi Wine mwali mwamugoba munubu navayo nakola ne video mwamutuka nomujja mu motoka bali balagawa ne basibya ne baka get out ebifa ku social media omwana asigala nga ali kabampane basobola okusiba gwe n'okonda ne kugwa kati bakusobola okusiba ate buli agendayo kati genderera ebifa kati ogenda byabufuzi oyinza okuddamu 2-3 nyabo ebifa ku social media kino ndabaka video nange ndabalabako ku social media naye sirabako bitagasa nalabaka video ng'omuwala ayitawo nebbina ng'alina ebbina ly'abantu 40 alirina bwogu saagala okebere neibawo akabina ke waliwo yakatula namulabye kati mukuyitawo nebbina saluni ziba n'endabirwamu Kinyozi n'amulengera Kinyozi n'ayasamirira nga bw'akola emirimu n'aleetanga n'akatambaala ke batusiba batusaleko enviiri n'akasiba ku ntebe omwana n'ayongera okutekena ngambira ne bantu okutekena n'atekena mwagala nkose ekigambo kyammwe ekyokutekena kyaffe kyadda mwekapaapaala hare mugamba omusumba ekyana tekyamushemereza abanyankole bagamba nti kyamushemereza munonga yalabye ekyana ekyatiba kakati nno muganda wange byonna bwe tuba tubitadde ku mabbali kugambye Uganda buli omu wooli woolabira omusana n'enjuba naye ekituufu kiri nti waliwo wootuuka n'ogamba gavumenti bino nno kaŋŋende mu maaso n'okubeera nga mbikwasa Katonda. Kakati nno munnange Speaker wa Parliament Anita Among wuuno nno ku TikTok naye abaana kye bamukola bamuyisaamu eggaali okufaako obufi. I can create time for you every Friday and Anita Among otandise kunyumya ne bakadama ku live walayi Bobi Wine olina amaanyi abali batambulira mu bbanga wenjogerera saawa zino batandise kunyumya ne bakadama ku live. Anita Among asabiriza bakadama sente asaba buyambi aye abaana banneeti newankubadde musabula naye n'okusabiriza nakyo was it necessary? Anyway, we try our level best to be ethical. Naye ate ebyo nno bwe bityo bwe bitambula side zeeyo. Kakati nno gwe mugana wange agera basira okwera ng'ogoberera waliwo omulenzi amayikiddwa nga Ivo oba Vincent promoter mu bitundu by'e Masakono nno yabadde agenze Kabira wali eri ku Fangoni Forest okubeera nga clearinga bookings z'omuyimbi amanyikiddwa nga Alien Skin bamukubye ne bamubako ensimbi ze nga kwe kuli n'okumuggyako essimu ne badeletinga accounts ze. Kakati nno ensonga zirinnye enkandago zikutte wansi ne waggulu. Kooti yegenda okulamula omusango guli ku poliisi wetwogerera. Ne bankubakuba ne banjira n'amazzi. Ne banjira n'amazzi banjiridde amazzi mbusima abanteeka ku ntandaalo nga bangi kati badde bakyankuba agye n'avaayo munda nambuuza gwe ssebo ofaaki mbu video nina video gye nakola etali nnungi ku bbo naŋŋamba ofaaki naŋŋamba omuyimbi gw'otayagala lwaki omutegeka kati abavubuka ne batandika okunkuba nga ne Alien ali awo ne batandika okunkuba empi muno matu mu matama muno ne bankuba muno emiggo muno monna era ndowooza olaba kino kitiyo wano oyo bankubye wana era bankubye bitiyo muno monna azimbi ndowooza era olaba namuno monna kabina ne bankuba nze nanzenna ne bakwata essimu yange ne baginzijjako mbadde ninamu akawunti zange za TikTok akawunti ziringa 4 ne bakwata akawunti ezo essimu yange oba TikTok osobola okukwata essimu n'okyusa ennamba n'ozijja n'okyusa akawunti n'oziteeka mu mannya amalala essimu yange ne basooka ne baginzijjako ne bagitwala akawunti zange zonna ne bazikyusa essimu olumaze yonna ne bagiwa ne bagimpa kati kana akasawo kange kabadde kalimu ssente nze ntegeka ebivulu ate ndi businessman nina bizinesi zange endala gyenkola nadde mulimu ssente
era nina ebintu bye neetaaga mpitiddeko mu kibuga nga nina ebintu bye ngenda okufuna ngende nabyo ku dduuka. Essawo ne baginzigyeko oluntute emmanju essawo ne baginzigyako kati bwe baba bakuba nga bakutulugunya tebakuteekamu kamera bakuba tebakutaddeemu kamera nga bakututteyo emmanju era ne ssente zange ne bazitwala. Bwe bazitutte ne banzijako akasawo ssente ne bagenda nazo ne bambuuza ssente zibadde mmeka nkasawo mbadde nnamu miliyoni 4.5 alien bwazze ne banteekamu kamera. Kati alien bwe basoose ne bankubira emmanju alien ne batandika okwogera bisima yangu ekyolumba tokimanyi simanya biki erererere bisima tugenda kubonereza tugenda kukola biki abo babeera tebantaddeemu kamera. Kati ne bankuba nga alien yawa tunudda alaba bulungi alien naddayo mu nnyumba ye abavuka ne basigala nga bankuba olumaze ne banzijayo emmanju alien nga ali wali eri mu kati awola we batera okukolera vidiyo ku kayembe ne banzijayo emmanju nsanze bataddewo kamera nga bantunuzaamu kamera nga batandika okuŋŋamba tukusonyiye naye tukikuddiza ebintu byo byonna ate nga tukyali eri emmanju gye bantulugunyiza alien namubulidde nti ssente zange n'ebiki byonna babitutte. Nze ntera nnyo okugamba abantu nti mwagale bannammwe ate era mwagale nnyo ensi yammwe. I think omuntu bwe muba temukkiriziganya oba nga mulemeddwa okukwatagana ate violence and violation of human rights si kyo ekikulu ekyokugenda mu maaso n'okubeera nga mukola. So alien skin ne group ye anyway ekyo bwe kiba nga kyabadde bwe kityo ekikolwa ekyo si kirungi ate era tukivumirira oba oliawo bandikikyusizzaamu naddala bekikwatako. Kati nno ye Bebe Cool twagenze okuva mu weekend nga yakutte akati ng'agamba nti yeyo yaleeta His Excellence Bobi Wine kwoteeka Dr. Jose Chameleon Legend mu ndongo n'okubeera nga abatuusa we bali profile zaabwe zonna bazizimbidde ku ye big size Bebe Cool n'eraba engeri gye bamuyisizaamu eggaali abaana. Bonna abagobinzina bayamba bonna tebabagawakulinda gavumenti yesinga okuba n'essente mu nsi yonna tebakikulimbanga kakati ekikutwale waabali abazoganya ate nga nabo banyeenya kufuna lwaki teweeta Mukama Katonda atukumire mpiki abakumire ku mazima abakumire ku kwagala atukumire honorable waffe Yudaman atukumire meya waffe atukumire ba MP atukumire ba LC5 nga mukwano gwange omwana oyo muto wanika boti omantyase Katonda kyabatukolera atukumire abalabe baffe kubawe batali we can't make it. Ebyo nno bwe bityo bigenze maaso n'okubeera nga bitambula. Oyo nno ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool. Kakati ndowooza naawo bwe tugesseewo ate tugera basi tokwera geso nga tuzikwasaganya. Kakati zikiriza nkuwe musajja mukulu amanyikiddwa nga Niko aliko embeera gy'agenze maaso n'otangaaza mu ku by'amateeka era n'atendereza nnyo Joel Osenyonyi okubeera nga leader of opposition agenze maaso n'okubeera nga alwanirira bannayuganda ate n'okulaga nti enno okubeerako opposition si musango. Good afternoon, comrades. I'm very happy that we have a leader of opposition, Joel Osenyonyi, that is so well aware of the constitution and of the law. And what he's explaining here about Uganda is a rule that applies in almost every country. You do not need permission to assemble. That is why it's called freedom of assembly. Now it can be that you're required to notify the authorities, and whatever the authorities want to do with that notification, that is up to them. That is no longer your responsibility. Your only responsibility is to notify the authorities. That is in Uganda, that is in the Netherlands, that is in Europe, and that is in almost every country of the world. So never let any police officer tell you that you need permission. You don't need permission. That is what we are fighting for. Freedom of assembly. The right to assembly whenever you want. The freedom to assembly
in a peaceful way. And obviously Noop is assembling in a peaceful way. And obviously we in the Netherlands and in Europe, we are having assembly in a peaceful way. So don't let these police people lecture you because they do not know the law. Ensonga nno nga bwe muziwulidde saagala genda maaso nakubeera nga ngattako ekigambo kyange okuggyako bisanga mu comment section. Akumye atakomera mpera mbere bulungi banywanyi wabula mpozi keninza okubeera nga mbatemyako ke kamu ku stories badde zitambula nga ziraga nti Kabaka ali mu bitundu by'erya Namibia gyagenda kugenda maaso n'okubeera nga afuna obujjanjabi era nga waliwoko ekyagenze maaso n'okubeera nga mwana wattu kitambula ekibalwa nga gavumenti y'okwombuya ekitadde nga kigamba nti ali mugenda maaso n'okufuna obujjanjabi. Osobola okinoonyaako naye nga nze beyond the newsroom eyo ensonga sijja kugikwatako ate olwaleero. Akuuma atakuumira mpera mbere bulungi banywanyi mweraba guludde ne Katonda oyo abankuumire kwoteeka Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri wangaala Mukama abapeera omukisa mwenna mbere bulungi banywanyi mweraba.